avuddeewo so munange Saala naye atuuse Saala buli kimu akirabu yamugamba Saala adduka agende mane musajja gwe abasajja bagenda kutomanyika Saala obwedda bakajimbye edda okuva kuli Kasaala kibaana abadde yakasiba okwata n'obwana obutono obusibira mu office gwe kidi napa awamba abakidi waliwo omusajja eyampa ensimbi nzigye nkutemule ojjoteze ne mukyala wange awo ayina kufa weka naye bennatuma bakabeyuko be bakola omulimu mu bukyamu ne batta babiri yogera amanya g'omusajja oyo eyakuwa ensimbi ojjontemule bamuyita Lance Mens so Saala ayita Eric Saala n'amugamba nti tota muntu Eric ekyobutemu si butonde bwo akanda kati ke kantaasa obwedda kendi mu kucunya buli kyakwalako wankimujjukiza enfa ya mukyala we kuba bino byonna babibba crime scene kyobona si kirungi kugenda kubaako kyokola kimenya amateeka n'obaako kosuulayo oba kojjayo yamukwala ku mutwe n'amugyamu gyenvuddewe yonna yenna gyenvuddewe yenna n'amuteeka mu mutwe gwe kwegamba Eric amaanyi g'alina si ye muntu gw'osobola okulimba buli kimu akimanya nga kutte bukwasi ku mutwe kibanda alabika bamumaze akajanja si yabadde alina akaguje webale kujja kunkima tuli ku part 1 ya firimu eno egenda baaso sizoni esookera ddala yamugamba amateeka gakyuseemu era munange alabika yamuleka ali mu mbeera mbi katudda ku Saala ne nnyina enkolagana ya maama n'omwana ntono nnyo Saala neetaaga obuyambi bwo walidde ekyemisana kyo kati maama ennaku zino agenda akyusa embeera ze eri omwana we amanyi n'okumuteekera ku kyokulya maama yeekubye mu kifuba n'amanya nti alina okweddaabulula mu mbeera ze Saala bw'abeereko abeera ku miziki gye taagala kuwulira mboozi za nnyina mwana nge jangu wano nze kuzaala ekisooka kya byonna Saala tamanyi kitaawe kubanga nnyina nalwewuuba maye omuntu okuyita son of a beach automatically obeera son of 1,000 fathers oba son of lido and son of a beach bano bajja mulimbo ne baziikula entaana ya Eric muzeeyi gwe baleese aziikudde entaana kanaana yeyaziikula n'ezaali mu luguudo lw'Entebbe n'aziikula ogenda okebera sanduuke nga nkalu mwe mwaziika ki kati abaawo amabugo galinga ag'abasala essanduuke ya Eric temuli mulambo nkalu bwe kalukaluku baziikula entaana ye nga mu sanduuke taliimu laba fidimu he evoked from the dead yazuukira mu bafu resurrected from the dead munange endongo yeri yagijjayo kati aliwo agisuna wabula eno enju gyabeera mu landiroodi nnyiniyo akimanyi nti omusajja yali agisulamu yafa era wabulwa agipangisa kumbe yali agisulamu yakomyewo kati asuuliramu bwereere landiroodi takimanyi nti gayi yazuukira abaasuna endongo wuliriza tunuulira empungu eno yemutambulira nemunoonyeza amawulire tuddewo omugagga gwe bayita Mensi talina mikono talina magulu ampiti alina omukyala ya India ye mukyala we omugagga ono adiringira mu biki adiringira mu music alina omusota agwagala nnyo era agamba yeetaaga ekintu kimu kyokka eri mukyala we kyekyokubudira omusota ajja agumuteekeko omusajja ono mujoozi alina omukyala bwe kiba nga ssaawa ya mukwano omukyala yebaka na musota ogwo
bwe kibanga omusajja ayagala kugenda mu mukwano bayita musotale bagumuwummuzaako kati ayagala kubaako na mukyala we omusota nagwe aguyita indiana n'omukyala amuyita india oye maneja we producer wa muziki agula muziki w'abayimbi n'amutunda kwegamba alina recording label zebayita zi island nakagono lensi erinnya lyayogeddwako ng'omusajja yawa ensimbi bali abayaayi ogenda okutemula eriki omuyimbi talina mikono talina magulu tuba byawo ng'empungu ezeewuwe Mr. Bones akanyonyi akali mu dirisa akagobeewo bantu bakuba amayinja ajjayo mundu akuba akanyonyi enju n'agiwa amadirisa tokakubye n'akanyonyi nyabula yagambira mukyala we india ayagala ekifo kino nga kimaze okuddaabirizibwa n'endabirwamu bazitintinge wetegereze nnyo empungu buli lwetambula etambula noono zombi ye muntu azuukidde mu bafu zombi a living dead is a zombie omufu omulamu ye zombi yajuga bingi nnyo tibad bye yamugamba ebikwagala nerensi sajja kyataaja buli kimu nga kyagala mulamu naye era teyakomaawo yakiraga omwe naye teyakitta kati bano bali mu kuddaabiriza kiraabu eno eddemu ekole poliisi yazedda mu kiraabu eno mukama we agamba yayitawo okumanya abali mu kiraabu eno abo abayimbi abayimba abasinga bayimbanga ne mwana mulenzi eriki eyattibwa njagala nnyo akayimba ako mugaga ayagala nnyo akayimba kabayita 7 circles kayimba kalungi gamba abe dakika 5 babe nga bamala ebidongo byabwe baggalewo eriki agenda okuyira kirabu gye yakolangamu kyava jjukira ebyabeerangawo mu bulamu bwe ng'akyali mulamu awulidde akayimba ako 7 circles wuliriza gumana dem storage kati eriki yali ali mu kuyimba waliwo gaya yali asumbuwa akawala eriki n'avaayo bino byaliwo eriki byajjukira nze eva ku demu agambe takwetaaga muve panti alaka yamukubirawo bakayama ne bamusitula mudongo bane musajja go weebale ndi munnamawire nkwala bifaanyi by'abayimbi nkola mu red paper mukamulali nkwata ebifaananyi nti abantu bagamba nti singa oba olina kyokola omuntu nakwata ebifaananyi yabba so yasitiringa so yabba omukolo Eric Driven jangu osune gitaayo yanguwa osune gitaayo mwanange omusajja ono kale mwattu mwangu mwana mwala Saala awe yamulabira so Saala wedda amunoonya Eric abadde ajjukira lweyasinkana Sheri ku lunaku luli Sheri Webster kati Saala amusinkanye ne Saala ayina emyaka 13 egy'obukulu. Check this out. I actually went to school to ngeze ku ssomero lwaleero nenkebera ku intaneti ekyogerwa mu nsi ey'abafu bye bino byenzigyeyo. People once believe that when someone dies, a crow carries a soul to waliwo abalina ezikiriza egamba nti omuntu bw'afa empungu yetwala omwoyo gwe mu kifo ekyokuwummula. kati poliisi etuuse babadde akavuyo Tulemeni nebadde we babadde oye dokita akola ku bya forensic oyo akola ku kintu ekitali kya bulijjo. Guno musaayi naye gulinga kaboni gwekutte ekitole ekitali kya bulijjo omusaayi omuddugavu
musaayi naye muddugavu. Kino kyewuunyisa poliisi eby'enkomerero okulaba omusaayi omuddugavu. Ono ye India Ras era yakulembera kilabu ya Blackout nga manager. Wano waliwo bingi ebyokutta maama gwe nga manager. Oli mukyala we nti si ddala ddala naye ndi mukyala we bwe ntyo yenza akulembera kilabu ye. Kyekyabadde wano nti aba babadde babbi bubbi ye India bamuyita Linda Boyd original name India. Sometimes something so bad happens that a terrible sadness is carried with it, and the soul can't rest. Ono yaddamu n'asoma omuwala byajje ku intaneti tebisala emu omuntu singa afa nga akyemulugunya mu bulamu bw'ensi omwoyo gwe teguwummula. Omuntu afa nga akolima omwoyo gwe teguwummula era omuzimu gwe gudda ku nsi negenda mu maaso n'okukola ebyo byabadde afudde nga akolimirako. Omuntu yenna afa nga yeekolimya omuzimu gwe teguwummula magombe. Bene waffe e Buganda baguloga bukyali bakuzizika ekikwanso emitwe etwe nga wakaziikwa. Bano bali kayimba kabufu bayimba bagayita 7 circles. So nnyiniko yazuukira yafata nakafulumya kati bano bakayimbanga akaabwe ate yayimbanga nabo we yayimbiranga bagenda okulegera kyali twamuzika lastiya si yono gano mawano yono yennyini kafeera akomyewo mwani yabaga muyimba akayimba kange gunto tulimba abantu banja bambala masiki okwefuula abayimbi abamanya abaafa yenza akayimba wakajja nsigina kubwira gye nakajja olwokuba oyambadde ng'omugenzi w'omufu kati oli mukutubaganya mbu yegwe mwennyini nti yenze towulira bwempunye olubugobugo. Nayagala record company eyitibwa Lance Records ye yakatuguza oba oyagala kubaako kasimbi konfuna genda ku record company eyo. Dero yaliyo yabagana okuddamu akayimba ke abange. Kino kyafaayo omusajja ayambadde olukoko olw'omufu ali mu kubanja sente z'akayimba. Sabo yimirirawo ye Dero ne Dero ayinamu kwegamba omutima oguwakana nti ono si ye mugenzi yennyini kizibu okukkiriza nti omuntu azuukira. Kumbe ono yazuukira mu bafu resurrected from the dead. He's a zombie. Emundu bakikubye ebbusu oba emundu ogikubye ebbusu n'empingo zikola omulimo ofiisa nga ajjayo empingo mwangu empingo n'asikasuka eri ne ziroba mu ddaala. Olina mutaala nange ontwala ku nsiba siri wuwo nno sibu gakulimbye amagezi. Yimiriraawo kumbe atagabira bwerere ng'asimba mwogo mu kikata mbw anaabala nabobwangu gwe action is quicker than ever is makadanko. Banange firimu ya bitundu egenda maaso tuli ku kitundu ekisokera ddala ogenda kuba mupoliisi byasi yajjamu ebyasi mu mmulu n'abikubisa engalo enkalu omupoliisi yanga ntakirabagako. N'agamba alina kateepu akaliko abakyemu abakutemula jangu ngutwale kakulage. Kati Dero Albert yakkiriza omusajja ebintu byakoze akkiriza nti ono yeye yennyini gwe batta eyazuukira ng'amuleeta amulaga akatambi kano kakwatibwa ku lunaku lwennyini mwana mulenzi lwe yattibwa bwe bayitamu security tapes obukwatibwa CCTV ng'akateekamu. Bambi baali mu kaseera ak'omukwano nga beewaana n'omukyala amugamba omwoyo gwo guli piwa kale mwami oli muzira mwami oli sserulungi kale ye gwasinga abasajja mu nsi gwe Mr. Universe
naye paati eddako yesinga okutabula Deero. Paati eddirira awo yetabula omupoliisi eyo. Agasajja we gajjira tunuulira. Jukira ebitundu bya firimu eno tubiraba n'essaawa 10 buli lunaku. Kati ekitundu ekisooka ate kyo kigenda maaso. Agasajja we gajjira agatemula famire ya mwana mulenzi. N'amugamba jjako kateepu ako. Ngambye jjako kateepu ako balabira ku pulojekita zino ezimulisa ku lutimbe. Deero yakakikiriza nti ono yennyini kyayogera kyali kyekyo. Lwaki ompisa ondaga akatambi kayo nti mbadde ekyalaba nga kigwanidde kuba nkitegedde egwe eyazuukidde. Omusajja akuba amasasi nga gava mu ngalo naye ng'engalo ekola nga bbalo y'emmundu. Awo yaba waakabi nnyo. Kalibeere ejjinja ali kasukira ne libanga esasi erivudde mu nkebete. Bwe batteke agikuba ne bweuga nti yakubye ekijambiya. Byakola byonna byanjawulo ku byabalamu. Deero akitegedde yono yennyini bulijjo alimu okubuusabuusa. That's our home. You tell me that you went through that window. Kyongamba wayita mu ddirisa eriyo nokkiira wansi yegwe nti yenze. Making sense to me either. Deero alina ensonga akyakkiriza. It was great. N'agala nasimya etaana ya driven. Wasanzeemu ki yadde omulambo yadde olugumba. Kati sooka onnyumize mu ntaana waliyo ki? Gwe wamalayo omwaka mulamba waliyo ki? Tuwira mbu waliyo omuliro waliyo n'eggulu. Wali mu kikubu yombi. Naye nange simanyi bye nali. Kyava amukwata ati ku mutwe n'amuwa ebirowoozo bye byonna. Ayi kino kikyendabye. Kibadde kyekyo ono obulogo bw'alina bw'ajja e Uganda Mama Fina Abadiba. Tunuulira. Alina obulogo obw'enjawulo. Yagamba alina okuzuula abantu abakola kino. N'agamba oluyimba lwo wawulidde ku teepu nga luyimba 7 Circles. Waliwo omugaga eyalikodinga ate nga nze naffe sinabadde olikodinga. Njagala gendayo manye oluyimba olwo gye yalugya. Kati omupoliisi yasaawa agende naye. Egenda maaso fiibe okutuusibwako Kegi Videos Kauko Guys Video Ryoba Production ku Majestic Brother ate ne Icon Videos kuzibula atudde. Egenda maaso. Ngenda kugamba nti manyi ne bwolda kingamba ki. Tetuli bapatena tetuli ba mukwano bino bwe biggwa ogenda kunsiba oba okitegedde otya. Ega kibaho ogendewo omuntu n'okonkono baakonkono tunaga nti kyoza okuŋŋamba nkimanyi ndi kiki ozze kwewola naye siina. Omanya oyo nno muzibu. Asoma n'endowooza z'omuntu n'amanya kyogenda omugamba nga tonakiisa mukamwako. Enewe bino mbikola naye saagala bakama bange babimanye. Tukola nsubi wandigenze mundeyo ng'olina waya. Yamugamba siri mulalu naye mpolera gwanga. Jukira akatundu akokubiri kayitibwa. Just to move him, I had to put him on 50 mils of Thorazine plus a full antipsychotic protocol. Is he crazy? Tugenda basi n'ekitundu ekisooka obutundu bwonna enewe weebuli woba bwetaagidde. Psychiatrist ono ava kebera omusajja ali mu kkomera gwe bayita Tibad. Mutambuzi z'ekisawo toyita muntu mulalu naye enewe omusajja ono amukebedde mulalu. Kadde Albert ayagala kebera ku musibo oyo gwe baakutte ayogera akana n'akataanu. Deero ng'ajja mu custody. Ali mu custody ye Tibad. John Piper Ferguson bamuyina. Lwaki temumpa kusigala bannange ne muncunya? Ndi wano okola statement. Oyina okumbuyamya dde ebyabaddewo. Oba oli awo kinaba kikutaasa oyinza okwejjerezebwa omusango.
yogera ebyabadde omwana gayaze n'atugimba gayawunyanga olubugo n'anyiga amaaso muli wano muncunya yadde okumpa segereti polisi mweyisanga abatalabaani ani gogamba ebyo nagane bwe nagamba amanya ga mukama wange mpawo kyogenda kufuna muwande balompa segereti n'enkomonta yogera omusibe n'agenda n'ajimba omusirikale laba firimu gwe oli kwafaana oli mukwepanga we mufungwa wechunga akili yako hii mfungwa na chimbere mbere yiko kwa sirikale anajimba jimba tu funa empiso y'abalabe tudde wanaga galensi gemba kagalensi gegano. I have a problem with your claim on 7 Circles. I have a problem with the fact that you stole it. waliwo omuyimbi azenga agamba nti oluyimba lwe lwafulumiziddwa wano ate ng'erinnya ly'omuyimbi eryo lyali litunda naye omuyimbi oyo yafa dda. Which would be me. Except that Eric Draven is dead. Eric Draven sibo yafa. Kumbe Nagaga alabira eno waggulu byonna ebiri wansi ye mugaga atalina mikono atalina magulu. Baba India bwe kiba nga tayambadde lukookolo kujja kubanya nsimbi za mufu mumuyita ajje mu ofiisi yange omanyi bannakibuga abafere bangi bwe bamanya nti gundi yafa ayinza okwefuula ye singa erinnya ly'omufuli baako ddiiru kati ng'okitegedde ndi kafeero yalimu emutyendi abangi y'obukaddaana oyambala enkofiira nga ye n'ogenda mu emutyendi bazikusasule kale aze ayagala kumanya oluyimba balugjawa wulira manager kino kinyuma ye Mr. Bones. Excuse me ogambye eki omusajja eyafa nga muyimbi n'akomawo nga ajja abanja ensimbi z'oluyimba lwe yafa nga terulinafuluma kino kirina genda mu likodi. So, our guy's still alive? Kyogamba gayi mulamu obutambi eyo omugaga abulaba kuba kamera ziweereza buterevu ekiri mu ddiiro. I'd just like to know what the truth is. Nja kumanya amazima gayiruddawa. That's what makes this so brilliant. Mr. Crandall. Mr. Crandall. Omuganga ayagala mulaba waggulu mu ofiisi ye. Like a little death to breathe a little life in. Njagala nnyo omuntu eyita omufu ng'ali mu bulamu bw'ensi. Mugamba wange yenze Eric. Exactly how this company ended up with it. Yakumanya akayimba 7 Circles Cup neno yafunikira etyange kayina. He gave us the song. We never knew where he got it from. Waliwo yatuwa oluyimba tetwamanya waje yalujja. Why not? You like it? I don't believe it. Well, I don't believe you're Eric Draven, so that makes nange sikiriza ati gwe Eric Draven yoze wano okutufuira bufezi kirimu ensonga ekyo. Omuganga tafaayo omufera weeramule emmeka z'oyagala gw'ogende. Answer's not money. Saagala sente. Olwakola ku mukono gw'omukazi n'abaako byalowoozo nalaba omukazi ono ng'acunyizibwa bucunyizibwa mwana muwala India wavaako enfa y'abantu babiri abatalina musango. Oyimba otya mu yafiisi yange n'onkangakanga bwoti ono boosi ayina bakanyama alaka ne bamuleega enkaka ndaga ky'oyinawo. Imposter ono mugende mumutte. Imposter ye muntu wayefuula kyatali era naye bamutwala mulimbo omugaga n'alagira akolebweko yasooka mutuuzaako musota gwe ayina omusoto ogwo gwalagira ne mukyala we n'asula nagwo tunuulira ayina omusota ogenda kunzita olinda kyoba ogenda kunzita kopa 1-2-2-2 alaka the movie is on Crowther Series part 1 season 1. A little lesson. If you hate something, let it go. Lino somo bw'oba olina kyokyaye ku nsi kiveeko kigende ekintu bw'oba okikyaye kyesonyiwe tolemerangako. Awo Omuganda agamba ekiwoomereze kizaala enkenku n'omunnyo omungi teguwoomya nva nga ne sukaali omungi akaaya kyayi
much of anything is always bad. Bamukuba ebyasi musajja wati omugaga alina emmoloka ssebo ziri emmoloka ze bagula nga ziriko n'obugaali kwe butambulira. Bamuleeta ku ntaana ya Eric Driven kwennyini nga bamukubira ebyasi mbu yeefula Eric Driven bo tebakikiriza nti Eric yazuukira. Kumbe gaayi yeye yennyini. India bamusanga akaaba bannanga omukyala yadde ali mu maka ga mugagga naye alina ennaku yeye ng'omukyala. Omwami we buli lwayagala ogenda mu mukwano amuwa gusota gwasula nagwo ne gusula nga gumuweeweeta. Kati omwami agamba leero alina akalabo kalina okuwa mukyala we. Jjukira omwami we talina mikolo talina magulu. Mukyala akalabo kaako kako. Kati abakozi be balina okuweereza buli kimu kyonna omuganga kyetaaga kiweerezebwe. Kanyambalire mukwano, kanyambalire akalabo ako, kanyambalire maama, kanyambalire. Yadde okuŋŋambako nti weebale. Mwami kalungi kaagalwa. Diya tugendeko lwebayeko ffenna. Nedda mwami nsubidde nandisuze nga ngezeko mu kidongo olwaleero. Mr. Vagi kakuvuge togenda weka. Olw'ensonga z'okwerinda aleka akuvuge. Mugagamba nesubira ajja kubuuke. Kati omukyala akimanyi buli omwami lwamugamba bagendeko mu kisenge bombi aweereza musota amuwadde ddereeva we agende naye. Ndabanga omugagga asuse we yandikomye. Maama order from above nina okukuma buli gyogenda. Kombe omukyala agamba kagende yekka. Omukyala ne yeekweka gwe gayi nakutaddemu ebyasi bibiri nteekamu ekyokusatu teke makadakaskos clotha seri egenda maaso laba firimu n'atabuka wakoze ensobi ono yafa dda n'azuukira mu bafu gwe bw'omukuba ebyasi byobeera omala biseera. Mukama Katonda Mesa agenda kutta olaba nfa. He's gonna kill me. Agenda kunzitana. And now I've seen too much. Manyi bingi ale kati ndabye nnyo. Yabuga agenda kujjawo nkudduse mukyala gwe. Nedda si mmoloka yenna yonna yonna gye yeegulira. Nina digiri yange wano gye nabba. Maama gituulire. Kati Dale Albert Driven yegwe kyekigenda maaso. Driven yakubira Albert essimu ng'amugamba neetaaga okwogeramu naawe kuba alina amawulire geefunye amasu. Munnange nno Driven bwe yafuna omukyala India yamutwala mu basaala bali mikwano gye Saala ne maama we Doola. Ennyumba yaffe si nnene nnyo bayagala kuwummulako ku buliri bwange naye sooka nazo nkadde. Asaagala kwebaka. Manyi munnange embeera eyaffe eno ogimanyi omugenyi bw'akyala ewaka olagira ka Junior ne kava ku buliri omugenyi ne yeebaka naye nga ka Junior omufaliso kaagwonoonye ekiro we wabeera obuzibu awo. Embeera yaffe eyo ogimanyi. Ekateni eyawula ekisenge n'eddiiro mbeera yakutetenkanya. Sowaani oba na bbiri bw'ofuna abagenyi basatu esseppiki yeefuka essowaani. Exactly what's that guy brought you? Balaba nnyinimu kuliira mu seppiki ng'awozaayo emmere y'esseppiki ewooma kumbe bbula lya sowaani. Obviously the guy's got problems. I mean, Oyo gaayi mwagala nnyo oyo gaayi yafa n'azuukira. Simanyi gaayi andeese wano mannya ge naye kye mmanyi musajja mulungi ye India. coffee or what? Muzira maama omusajja oyo muzira. Maama mugenyi mwekyayi nno. Maama wange nalwewuuba. I was very relaxed, boss. Seems to be the problem. Kyekiguddewo ate mugaga omusajja gw'abadde wano gwe twakuba ebyasi annumbye n'ankuba India n'amutwala. Yes. Tofaayo India manyi gy'ali. They're never what they seem, are they? Screen. Jyayo ka screen okebere olabe gy'ali. Locate. Locate. Another column. N'agamba kanekelesi ke namuwadde ke kali mu kamera emulaga buli w'abeera. Olaba abagagga mukyala we yamuwa kanekelesi kali naye nga kali mu device
buli watambulira aba ategeerawo. Ono yamugaye basinkane mu blackout eyankubidde esimu tusinkane kumbe wuno Katonda wattu. You got proof? I don't need proof. Yes, you do. Oyina bukakafu ndiseetaaga bukakafu. That's yours. N'agamba ayina omukyala India akola ewalensi mensi. She didn't know for what until now. Era aba talina kyamanyi kyakabi mpaka kaakano. She don't trust me, and I don't trust you. Omukazi oyo tanneesiga nange sikwesiga. N'amugala agenda mu baddoola gye namulese gye namuweresezza ajja kuwulira obujulizi obukwalagana ne mukama we. This woman is his victim. Omukazi ono victim yeetaaga obuyambi bwomu bwangu. Gwogenda nti kubaako bennoonya abulidde out of the blue omusajja muba munyumyano naye ng'abula bubuzi. Darla, we're gonna have to make a few changes around here. Nze bwe naakula sijja kuba muyimbi, sijja kuba malaaya, yesaala. Bwe naakula ajja kuba musawo. Omanyi kya bulijjo abaana emyaka egyo beegwanyiza emirimu emirungi. Yeah, he was never crazy about kids. Munnange wano nno yadde kacaayi nina naye sukaali siina. Ewa Doola wali obwavu. Buli bulwavu bw'amaanyi nnyo. This is all over. You're gonna do whatever you want to do. Yamugamba Saala omugenyi waabwe bino nga biwedde ojja kubeera kyoyagala okubeera ye kati okola mulimu ki? The blackout? N'agamba yenze manager wa kirabu eyitibwa Blackout Music House Kirabu. Bad news these days. Blackout eyo kirabu erimu amawulire amabi ennaku zino mangi. Bacon. Aren't they going to be looking for a new manager now? Kale baya kunoonya manager omupya. I'll have to go home again. Naga alina okuddayo ogende baba bakyali muwolo wali akonkona mukama. It's probably nobody. Darling, nobody doesn't show justice. Teyina omuwana ajjawo nga si mulwanyi kamulage kyendi. Ye Saala yeepanka. Nyaba omukyala India abala akwetaaga. India yakimanya nti kanegeresi ke baamuwadde tebamutegeereddeko we yeekwesi. Kati India engeri gy'amanyi bbaawe obukambwe yasalawo agende nga tawalidde kuba bw'awalira obulamu bw'abantu bano beera mu matiga. Maami omukazi oyo nawannaku waabwe alina obuzibu bungi. Nze sijja kufumbira bagagga nze bwe nnaakula nsi. Nja kunoonyayo omwavu anampa emirembe. So Eric olwaleero anoonya amaanyi ag'enjawulo agali extraordinary. Yeebaka amanga zamba era ng'omufu bw'abeera. Bw'aba akaaba amaziga avaamu kaboni amaanyi ne gajja. Olaba firimu ng'eyitibwa etya? Eyitibwa Crow ey'ebitundu. Ye firimu egenda mu maaso. Tuli ku kitundu ekisookera ddala. Erina sizoni eziweerako ddala n'ebitundu ebiweera ddala. Byonna bw'oba byetaaga ku Liyoba gye biri nnyo. Tudde wannagagga. India bamuzizza. Mr. Boss, you certainly redeemed yourself. Mr. Bones okoze bulungi omukyala wange n'omuzza. Anyways, ngenda kuba sikwetaaga naawe omukozi sikwetaaga. Omugagga alina amagulu bulijjo n'emikono. Omanyi okuba n'omusajja emyaka 2 ng'okimanya alina amalibu kumbe ye alina amannyo. Tunuulira. Yeah, but she went down. Kati Dero yakatuuka yasanga omukazi bamututte. He asked her to go nicely, and she did. Omukazi agenze ayagadde agende emirembe era agenze. Protect us. Detective Sokoje. Lakini hapa hakuna kesi. Hii watu wananchi wanasema hiki hapa chongozi. Hii chongozi iko wapi? Sala agatega mwana gwe nayo lugezigezi oluwo. Akana kano kanywa butto. Afande hapa hakuna kesi. Hakuna mwizi, hakuna kesi hapa. Put, right? Bolt the door. Yabaga mbere wano mugalo olugi. Kagende nawe jogenda Sala da kula munyoma nenga nze ndikabenje. Sala muya ebyenkomerero. Abangamba nnomve kusigala naye obanzire ku madudu. Kabiriti. 1. The guy is back. The guy is a zombie.
Maka Dacascos bwe yakwata ekiso ajjukira engeri yazuukira mu bafu agenda okiraba nga gaayo ono mwana muwala yamukutte India era alina wamutadde ng'avuga ddigi gye yabba. Tugenda maaso ne firimu endatenate. Yajja ayita Lensi. Kumbe ne Lensi omanyi ogenda ewantu ng'oli yakulinze dda nga yeetegekedde amagye ago. Tunuulira. You made me like this. Yes, I did. Yadidde omukyala amuteeka mu ntebe yeri eyabalema n'amummuzaako omusota. Ogwo omusota omugagga bulijjo gwe yeebasa ne mukyala we. Omugagga ayina amagulu n'emikono by the way. Mulogo nnyo nga gye nkomezza. Kale mulogo. Yagamba kati yessaawo manye amaanyi go woogajja kuba engeri gyali omulogo tayagala abantu beeyita baakabi. Laba omusota bannange omusota bannange yamutadde ku mukyala yadde omukyala munnange omusota gwasona gwe buli lunaku naye ebintu ngebyo tebimanyirikika gwe okusula n'ogusota ogwo buli lunaku munnange si kyekintu ekyangu mukazi munnange okigumiikiriza maama sika bufumbo bwe libaddya baliyuzaamu. Kibanda ayagala omusota gwe Lensi Mensi Nagaga nanyini blackout. Mwana Mensi yakola nga akwata ogusota baganda bange ng'agujja ku mwana muwala ng'aguleeta ebbali eno ogusota. Laba ogusota. The movie zone Luna ng'agamba India vaada ogende ng'akwata ekiso akiwa India amugamba genda ekiso ekyo kinaakuyamba just in case. Kati banange musajja agenda kutta. I can teach to you. India yaddukako wano nawali nga yeekweka. Kibanda Lensi Mensi Wadogo Wajadu Wamayembe Wabiteega. Who cares? There's death and there's death. This is cease to exist time. You're not here. Waliwo okufa waliwo n'okuzukira. Toli mbafu toli mbalamu. Tolina wooli kireereese mu bulamu bw'ensi. Kumbe dero kati nkuyina ssebo. N'alibaka eryo ddogo. Bakubaddero ne gukula. Omukono ne gukula action. Omugagga alina amaanyi. Banange laba ogusota guguno. Ogusota guguno ne gusembera. Back in action. Maka Dacascos. Tuli ku part 1 eya Kuroda Serwi egenda maaso. Bana gwe empungu eraba kye bakola boss wayo si kirungi n'akamu. Kibanda ayina eddogo. Omanya abagagga abo bw'onoonyereza nnyo ku gyenvudde waabwe tebabeera bangu. Ensi ekimanyi talina mikono talina magulu naye ng'abiina. Maya mwana afumita ogusota. Kumbe obulamu bw'omugagga buli mu musota guli. Olwafumita omusota. Okay. Teke stopa ngwala ekisaro. Terera. Leeta energy. Gwe. Obulamu bw'omugagga buli mu musota guli. Bw'ofumita omusota obeera omuyina. Kyobola nti yalagiranga omusota gwe bakinga ne mukyala we yabanga ye yennyini. Olaba waabula ndaba oba ndoota. Eno statement ngiwandiike ntya. The guy was dead and he kubula in the time. Waliwo statement ekubuzaako empandiiko. Tukyali ku part 1 eya firimu eno egenda maaso. Musajja atumunda nga akafiiramu agenda okudda engulu ng'akyali mulamu. Simanyina bakaba bange bwe ngenda bannyonnyola kaakano kubanga omuntu yennyini simuyina. Simanyi bw'obannyonnyola.
kati mwana muwala India oluvannyuma lwa mukama we okuttibwa yali bba yasalawo kirambu eno blackout agirongoose bupya alabike nti akakalabya emirimu ye India. Eric yaja n'amulabako n'amugamba nti wendi ku saidi yo yenna akusumbuwa gwe nkubira bukubizi kasimu ali ku nnamba enzibu okukwata ali ku 00 bafumagombe.com omukubira bukubizi najja noonya bakozi njagala babawunsa n'abakozi ngaabo maama wa bawunsa nze mbwina nsobole okufuna ensimbi ezisasula landiroodi gye mbeera. Yamugamba ogenda nze gye ngenda bulijjo mba simanyiiyo ntegeerayo nga ntuuse mugaya atandika olugendo nga tamanyi gyagenda. Tuli ku part 1 wegenda mu maaso ya Kegi Videos Rioba Production ku Majestic Brother. Yagaa katandika obulamu obwaddala obutaliiko misota ate wegererenzenga nnyo abakusaba omukwano n'obufumbo. Ye kati njize kati omukazi ng'oyo mukazi gw'osanga yakyawa abasajja nga ye baamukeeta nga baamutuuka nga ne bw'omukolera ki ye abasajja baamutuuka kuba lwe yagezaako okufumbirwa gwe yafumbirwa gwali gusota. Eric yasalawo alabike nti aviira omukyalo naye ng'ayagala omulimu naye mbulamu bwe oba okutambuza obulamu nowaaka no life mana nga oba olulenzi luno neruwunya olubugobugo omanye Eric alina empunya gyawunyamu enzibu ennyo. Eric driven ate nate tukyali ku part 1 eya firimu eno season esokera ddala ebitundu byonna tugenda kuba tubifuna essaawa yonna woobyetaagidde ate nate ne season zonna okutwaliza awamu. Kati aba ali mu nju ye enju eno jjukira landiroodi akimanyi nti nnyini kupangisa nju yafa wabula nnyini kupangisa nju yakomawo dda era mwali mulamu nnyo. Waliwo akaali akabaluwa mukyalo ge yali amuwandiikidde ebiseera biri watu ekitabo kyajja gye kyali kyekiterekeddwa ne kyegunda wansi n'asoma akabaluwa ako ka love note kalimu obugambo bw'omukwano nti nkwagala nnyo omukwano nkwagala ng'eddungu eryakamwa omusana nkwagala emirundi lufukunya come rain come shine nkwagala ne bwe ndifa ndisigala nkwagala. Bwe yasaba akabaluwa n'alaba nga Sheri ali mu ddirisa amazima Katonda ali mu ggulu mbadde nkyasoma akabaluwa kawandiika naawe nkulaba mu ddirisa naabula guli muzimu ate ng'ono yazuukira mu bafu. Kyobola waliwo omukwano omuzibu kwegamba omukwano gwe bayita omukwano ogwa nnamaddala bwe lwasoma akabaluwa alaba nga Sheri agamba Mukama ali mu ggulu aliwo naye nga Sheri muzimu ayina laavu kwegamba kati enzibu okunnyonnyola omuntu. Ndabye ennaku nze ayagala omuzimu ndabye ennaku ayina ogwannanca part 1 bwekye bwegeeza ate nate ebitundu byera tubiina ate nate naye nga wano olwayo tulina okulaba ekitundu ekyokusatu aka episode akayitibwa Voices ne ka episode akayitibwa Substitute of Revenge. Webale kujja ebadde ng'eva ku Kegi Videos Rioba Production Majestic Brother wamu ne bannaffe aba Icon Videos kuzibula atudde tubagaze bakasoma mwena DJ Sablai okyali wakabi nnyo MJ aberuka tubagala nnyo ate nate ne Big Brother Embalala mwebale kujja see you when you see me oh yeah. Ne Lawrence Kadisolooza